togeza n'ogamba mbu nno simanga new year no new year mpalana kweyongerayo. Yes, teri kusanga muntu nagamba mbu it's new year new me, I want us to talk omanyi biri byali byaka mukadde ojja kitegera lwaki wabikola omwaka oguwedde inze nabo mwaka oguwedde najja nabo paka muguno era abantu bayitawo nga bagaba yo sugar inga yes ngenda kwesimbawo mu bbiri after bbiri asatu mugumu besimbawo ddyo lala mu mukaaga good ngenda kwesimbawo bbiri asatu mu mukaaga yes woman MP Kampala chotera wa Kamusali wano. Yeah. Tochiddamu nti ana. Na omusajja ngo omukuse mchenyi. Nze bambi nyiza. Alani temuna nti nyiza mwaba ku social media. Mwete munanyiga ko yadenaka. Sasa nabambira wano inze nyiza. Wamuvuma. Ati nzo so tula ngo sirise. Nentandikira onegamba ndoza nwafunya abakazi bo. Omanyi mwana gwe omusajja mwagadde kyoko omusajja yankuba lulyeri olaba ne leero yankubye nalo yankubye nti nze gambe muviire kutojja kwagala kiwulira kubanga omuntu ali mulava ayagala omugambe bambi guma osanga oba yakubye bakubanga oba yabadde atamidde oba naye akubye abakubye go akubye abakubye bali bakubyeko waliwo yankuba naye munaye ayina olubale lwange wano tali kidya talina mukazi gwaliddamu muno yakubira ki Dwali na mutuufu by the way. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu kyofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kale ku mukutu kwe tuli cruise exclusive Allen Cruise gemanya nyongolo kwaniza kuna josinzidde okubanga ate otulabira we bali nyo bayire ddala we tuli nnyo okulabanga ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo ku mukutu guno okulabanga embeera etambulira ddala oba oli awo nga bwe nnagibala naye gwe lekerawo okukyusa SC yange nze sikyaza nkwano omugenyi nalanga kwekinkulyamu SC nja kuteeka mu firiji yiri ola kyembadde njagala swinging away batyo. That's what I wanted. Like that. Naye gwe ogenda kwawe because no anti leka nkubu bwotuka kwawe nolandika okuwaawo amateeka kati leka nkubuulire nze sola genda kwawe ekisooka me and I moved in with my man. So either by the sige nalinga sigena nko kwawe kubanga nze ne walogenda swear upon the living God. I swear upon the living God okufirwa buli kyenina togenda nko kwawe sigena nko kwawe bajjawo si kyekyo when we're going to see each other osobola ofuna either Airbnb oba tufuluma Kampala oba netufulumira ddala awe kasoba nga toli awe mbanzije wa muntu awe wenzijewo ngoinayo eture y'amagi n'obuveera bwa macaroni busatu ye yawe ne lofu y'omugaati switch off super off bebatero bera nawe banavuka ba weekend anti nze nanyini wakachiko kaba side chicks association bagenda bazunga kati wetula meeting abangamba mama tugambire ku basajja tukoye super off twagala ku top up okay tandikirawo black sugar tip top black sugar so kolinde segeza guno mwaka nga gogwako olabula bavuka bonna nti omwala wabajjewo. There are things that are very very obvious banange let me tell you kisoka amacaroni is wheat okitegeere oba tomwawudde ku chapati oba nfuna kyengamba omuntu temusa kati kitebereza mwana abendi azazze kubeerawo alani ennaku 3 ezo ennaku 3 wakira ku makya soka n'ali omugaati batera okubeera ne lato yali affordable it's not a bad thing okay anyway kana maso babeera n'omukebe gwa lato guno size eno medium wawono ng'osanzemu ayinamu ku ssente atera okubeeramu n'ekyekumi eyo yakwayo transport ow'etaano aba ne lato abawo n'omugaati super off oba milk bread nga waliwo obuveera bwa macaroni obwa mulina bwawuzaamu makati osoka lunch ofumbako side eno
lunch endala ofumbako side eno wansi osanga alina balance diet ova ku makulo nodda ku muceeri n'amagi enva tezikyukamu magi sikulimba nawe nedda sikulimba either omelette or scrambled ate sifenafena nti sobola okwawula ago amagi omelette ne scrambled eggs. What are scrambled eggs? Scrambled eggs ge magi ge bakubye. That is omelette. Omelette dibanga chapati. No we fulamanye ebyomulembe naye nga naawe noli ku zero. Gwe amanyi alani munnaye sina buzibu naawe. Gwoli waddembe okulowooza nti twenkana. By the way nze kyova sikaya na nnyo n'abantu. Gwe bondabira mu mbeera ng'olaba onsobola it's okay. At the end of the day we don't pay the same bills at the end of the month. Zaawukamu. Tuyinza n'okubanga gw'olinda monthly bill nga nze ndi wa daily bill. Byanjawulo. Who has made your makeup? Mwana bamwita divine makeup. On your mirror? Use your eyes. No, like ovuddeyo ng'osiimye, that's what I'm meaning. Use your eyes. Nawe kitunuulira ogambe ti sugar olabise bulungi oba tokisiimye. Naye onooba tokisiimye mukwano ng'onooba olabye ne ssente zo zosasudde nkole makeup. Yes. So shegeza kajanja kabe kati. Katono. Yes. What's the name of your wig you're putting on? It's a water wig. Human water wig. Nga we uja I'm feeling hot. It's as if you're pregnant. Are you pregnant? Sugar, you're pregnant for lovings. Yeah? Alan, if I get pregnant, it's okay. Sugar, If I get pregnant, it's okay. Wenfuna olubuto, it's okay. Wenfuna olubuto, it's okay. Omusajja tanjuzizza, ansuza mu kalina. Wafunya olubuto lwe. Don't look at me like that. Sugar. Do I look pregnant? Okay, wafunya olubuto. Producer, do I look pregnant? Okay. Wafunya olubuto lwagundi. Inshallah, nali agadde dufuna by the way. No, don't do like this. I want to see clearly here. Auntie onsesa bannaye. Simanyi. Esi omwana wange tagisiimye. Kirubuto. So kyajje mu musajja w'abantu Kizala project. Alan, don't make me look like that. Mwakoze n'akayimba ssebo. Nagamba waneno nti ndi muyimbi nowakana nenga ese mujiwulira. Enongerwawo otuuka. Seti eno studio nze ne family yange tetugisiimye. Next time tujja banga tunudde eri esi gyekola ki? Gyekuba bannange. Ogiwulira? Gwamma gwe togiwulira? Nsooke nzikakkane. Nedda bw'oba oyagala tukuwe sowaani. Tukuweereze sowaani. Gimukubire. Bannaye nyamba, yes. Njagala wulira nga ngire bati we njagala owulira. You see. Water. That's why I wanted the AC to be quite anowulire. Nedda. Quite anowulire. Nedda. Ho. Problems. Nedda. Sebo ngani. Kale kwata wano daba text ya skin. Ojira. Oh mama nzene. Hey. Sugar. Your class esimu yavuga bwetyo. Eyagala evuga etya. Omanye tulo twennebaka. Nze nnebaka otulo Alani. Nti bwemba nnebasa otulo. Musobola okujja omubbi waba ayingidde asobola okujja nansitula nanziza ku tayiro nasitula buli kimu nakitwala. Kati nateekamu gundi ringtone enkanga. Goloza laki buli lwe tukola appointment I fail to meet them. Naddala ezo eza ssaawa 3 ez'okumakya. Mbanguddewo kati neebaka nnyo. Nze nsobola okwebaka. Nsobola okukola empaka z'okwebaka. Tukolemu empaka z'okwebaka. Nze nsobola okukola empaka z'okwebaka. Twebaka ne tulaba ani asembayo zuukuka. Nze nsobola. Ozuuka saameka. Eza bulijjo nga nkedde nnyo mwenda ogw'emisana. Nga nkedde. Mwenda ogw'emisana? Yes, nga nkedde. So that means osobola ntera keera ku Friday kubanga show yange ebirayo ku ssaawa 10 ez'ekawungeezi ku radio. Era bwe nkugamba nti tugenda kukwatagana ku makya. Either mba nkulimbye oba sikimba ngenda sula nga ntunula nsooke nkulabe ndyoke ngende neebake. No bambi. Kalombizo omukolyadde ekyenkya.
Tikyotegeeza mukolera dde ekyenkya. Kuba weebaka nnyo. Tetuli like that munnange. Muli muti? We usually have breakfast from restaurant yaba Big to C. Wano ku Salama Road? Yes, so they deliver food. Abo bantu bange tuli tuti. Nze mbagamba nti kati enkya breakfast ngenda kulya bwenti. Enkya kulya bwenti. Leka gambe ebyo ebintu ebyalizuka okole breakfast byabaali abaabona. Byabawala baavu. Naye kati wala ezenjala we. Zino nenjala nakoze nnyimpi munaye alanye. Sako mpeka ku simu yange. Kati owulira nkuwunyirira sikyo? Anti nze olaba olunaku lumu omuntu agenda kimbuza kukwata omutwe ngusonseke waneno makati gange. Wano muggaddewo naalibadde natandise dde okuleekanira owulira nga mpunya. Nedda like you know omukyala. Weewa kulabikidde nga wakyafu konze. Omukyala yenna olina okubanga enjala zino zibe nnyimpi. Ono akutudde mu maaso omulaba? Ono akutudde mu maaso tomuwasa. Yes, akutudde mu maaso omukole ki? Omuleke omwenenye tomuwasa. Mbadde njagala kulagayo wano eno obanga zino enjala nazikoze nina lwe nakuwonye lunnuma. Nenzikendeeza size. Naye nga size y'enjala zange entuufu. Zaba mu wabutwa. Iyo size entuufu. Ye wano nga wanyumye. Anti awo nga shootinga nedda. Lindako, oyina buno obwala obumpi. Enjala zange si nnyimpi. No, you don't have nails bweziti. Nina zitya. Oyina zino enjala ennyimpi zino bweziti ziri half. Nedda olabika otunula bubi mukwano yusi. Enjala zange nnamba. Enjala zange nnamba mweziri. Tezinyumidde. Ng'olabye n'enjala zo. Ng'olabye n'enjala zo. Kenyan girl to be with such good. Kanda bakagereko. N'obugere nabo enjala za kintu kidogo. Akani akakuyigiriza. Bale soko buze ku bantu bange. Eri abatakumanyi golowooza abantu bawano. Mukwano kati leka nkubuulire. Nze I normalize okubeera ng'olina okweyanjula ewantu wonna kyekimakinga journalist omutuufu. Buli lunaku ng'ogenda ku mpewo ani okimanyi. Buli lunaku otuuka n'ogamba Black Sugar 256 nga nkuleetedde program gulire. Buli lunaku naye nga n'abakulaba leero bagiyita Chiwowo Friday. Chiwowo Friday. Mukola kimba mukola ki? Chiwowo Friday, it's an entertainment show. It's an evening drive show. Yejemberamu ne bali abalenzi. Bale nkola ne Niko Mtoro ne Ronnie Simple Jajja Mwami. Yejemberamu yejoli oyimbiramu ne bao. Yeah, that's my show. So you show yo teka dembezanya muziki w'omwami wange. Omanyi ne gye tukolera tuba n'abantu nga tebatwagala. Buli lunaku muziki w'omwami wayo n'ozanya shikutidde gwe. Power play. Kati why am I a radio presenter wemba sigamba ontwala by Amos Slovins yatusiza ku dakika etara ezakaita ku sawa 12 ezekawongezi nenga kati mba nkola ki gwe omanyi gwate kati wano nzija n'endeekaana kumpewo soko tukolere mu ngokola Myself na mukisa gukola ku radio nali njagala nnyo kati nonze I used soko presenting emoli okukata nyinzo okwerabira chikomo sadrenza osatu radio 4 ensunsuzi amanye nedobozi Black Sugar 256 aka Karudo amata Kenya gatafa omumbeja za rango oboja komita CEO Scientific Association edachika ziri 21 ezakaita ku sawa 10 ezakawongezi akayimba akayimba ontwala by mwana mulenzi Amos Slovins keka tusiza kwezi dachika agenda kati ya ate nze nkayimba ate nawo tuyimba nayimba presenter nayimba olona ku nali mu show nali mwendi nali mwerekedde mu show it was got to work with Bede it was what got to work with Bede or with Bude kusomea mwete mwakolako go to school with parents day ngakola olunaku mulina okujja ne bazadde bamwe ne musoma nabo mu kindergarten wasomerawo mbiraba bituma mutabani wange nabagamba nyinza obutasobola kati ffe munaye babikola ffe twabikolanga bujangu ko n'omwana kati kwolo yali go to work with Be or with Bu so ngenda ne Bu kainogo nabo omukwano gujja kuggwawo which is okay kati leka mbabuulire nze nabagamba teri muntu yajja nangamba banaye Sugar show tuyamba n'otwagalira Amos
tuwesanga byaffe. Amos amanyaga matuufu yani? Semakula Musa. Wa Lugave? Yes. Gwe aba kati obweddira ki? Nze. Tewesiba Lugave tebafaanana. Baba n'amaaso nga gali pronounced wegati nga wolaba Kasuku Mutyaba, Misa Kisemakula oyo abasezaala wange nno. Nga wolaba Dylan omugole wa Carol Nantongo yade abana b'Olugave. Otula bwati nga buli omu olaba wa Lugave n'ogamba bagave jju. Kale kagambe first green flag esooka mwami wo kubanga ye Semakula. Mwami wo kubanga ye Mutyaba. Mwami wo kubanga ye Katende gwe ng'omanya nti pass teri kunnumya bagaba ssente banjula bawasa teka n'okuleka annyonnyola bw'osanga ne yabakoowa nga balina bye bamba amanyi nze mmanyi ekika kimu ekirimu abantu abatategeere kifano kikaki omusajja nga wankima nawe abantu b'enkima balungi basentongo nabagwamu emirundi ejo eja ab'enkima ajja ndeka tobanyumiza anti kati nze newe nkusanga busanzi noŋŋamba nti gwe Ssentongo kati nno nakasanga omuntu ow'enkima omunga mulungi Carol Nantongo oba kubanga muwala no nze nakulirako mu kika ky'enkima waliyo family gye nalimu awo okubayita ababiri nga bagita ya Katumba naye abaana balinga balungi baali beeyisa bulungi nnyo ab'enkima balabika baali beesembere nkyekaga mwalina neighbor nga wa Lugave mwalina neighbor nga wa Lugave ate okubanga mwalinawo neighbor nga wa Lugave oba si kyo nga abaana musaayi mutabike nawe abantu b'enkima balungi oh maama nze leka n'okuleka era nagamba Carol Nantongo what's that you're taking it's soda manyi olwakulwanga wataddemu yuji it's soda era nagamba Carol Nantongo ab'enkima bansuulira abaana bonna mbaleeta paka wammwe ab'enkima bakusuulira nendeka nze tabanyongera gwe ab'enkima basuula abaana kati ate kakutanda osanga ow'enkima nga muwala nga mutiniati omumwa gwabaako nagwo obubeezi omumwa like big mouth oba mudomo kiro okay wano bawaayiriza basala ebigambo baleeta obukakafu nga banaakuwaayiriza babba abasajja b'abantu ab'enkima nga batini kakutanda omusangemu ekizigo ekisinga okunyumira alani olutalo tanalaba gye lutunudde maritsikaya kasa tumazeeko omwaka naye nze buli muntu gwe mbadde nnewalana naye mu guno omwaka togeza n'ogamba mbu nno simanga new year no new year mpalana kweyongerayo yes teri kusanga muntu n'agamba mbu it's new year new me I want us to talk omanyi biri byali byamwaka mukadde ojja kitegera lwaki wabikola omwaka oguwedde nze n'abo omwaka oguwedde najja nabo paka mu guno kati olwo nno you are promoted to 2026 nkubuulire sugar oli mukazi mulungi oli muwala mulungi and sometimes the way you talk on social media obulungi bwo bufa it's okay sinoonya Alan listen sinoonya siri munaku sisabiriza okiwulira bulungi nnyo I have a man I have a job omwana omulungi toyogera nnyo oweewammwe tebikola waffe ewaffe omuwala omulungi ayogerera ddala omubi asirika kuba omubi lwaki oba oyogera yes ewaffe omulungi ayogera ewammwe omulungi takola ki ewaffe otayogera ng'oli mulungi tetwegera nti oli mulungi soko muli buno omuntu bukola mulimu ki buno blessing bw'okubigira abawala be basiba nze ndabanga ab'omulogo naye nze bwensanga abawala nga basibye obuntu ku magulu bracelet bw'oku magulu tabanga omuwala omulogo naye nze ndi bukola ki nze ndi mulogo ologera ewange ofuwe mmindi nkola birala naali badde amanyo gange tegatuluna bwe gati naye just we nkukwata n'enkulopera abeewaffe tosigala kyekimu gwe tomulaba entambula gyatambula nomulaba nga just wanaakulemerako okwata mu muntu natukesa oyagala omwejjako nga tokyasobola asagala mwejjako
have a friend of mine, by the way, ali UK. Akwagala. Musajja mukazi. Yangambe nga guno mwaka tegunaggwako. Ayakompayo kisente bali musimi. Damuchalizeeko black sugar. Musajja mukazi. Mukazi. Mukwano gwo mukazi yansima. Yansima. Akwagala bwagazi. Nanti raba yansima. Kale mutumireko. Rashida. Hi Rashida, how are you? 079151 mirundi ena die namba yange ya MTN ereta amanya Katamba Samuel. Gwe Katamba Samuel. Ndijukira ndi munnamawanga. Naye no wiki nfuna di next week. Next week nfuna ndaga muntu. Ndaga muntu. Toyina passport. Ate kati najja. Wayingira otya gwanga. Haleka bandetera mu lubuto. Enzo kubanga bandetera. Wajja Abannakenya bagenda kusuubula. Wajja mwakamba. Mwana gwe mami wange. Omusajja yamuleeta. You're born here and raised here? I was not born here, but I was raised here. Hey. Najanga ndi mupifu. Naye ogenda nyumira omukolo. Juga wemmala okwekyawa ne Lovins waliwo omusajja agenda okujja mu maaso okukuba embaga. Omusajja agenda okujja naye mugave. Omusajja agenda okujja mutegedde. Ogamba Semakula Musa. Siko gamba? Musa? Wano nganja ukanye Amos Lovins. Then Semakula Musa najja. Musa ki? Semakula Musa. Atagenda. Atagenda. Semakula Musa. Lovins ye Musa. Ngate ni mufaanana. Ye Musa ni Swahaba wedde emirimu gomo ise wakakati. Musa. Lovins erinnya alikyuse mu bukulu. Waba bamuyita Moze. Eri amanya agamu gempulira. Ate no akiriko Musa waba bamuyita Moze. Nenzijukira abatusaliranga ente. Kale kagambe ojja kuba n'empisa naddala ng'omanyira omusajja akusinga obuwanvu, akusinga ekiwago, akusinga ekirevu ne ssente. Yes. Mukwano. Ate alabika alina ne waakusinga. Oyasama. Maama ate gwe ayogera abunidde sikutidde. Kubanga njogedde akantu katono bwe kati. Ayo by'omwami wange tamanyiirwa. Nti Musa. Mukwano tebakikolanga nno yabanga seeka. Yes. Batugambanga muyite Musa atusalira embuzi. Naye olaba ebintu byasamasama Alan okimanyi nti nno nze kubanga tusobola okwawukana ntwawukananga amabina ku toyi nze nkubuulira. Nango ne ompeteddemu. Nkuwateddemu kubanga obadde omanyira omusajja wange tamanyiirwa talabwa mu kamwa tasobya. Oyo gwalaba alina oluganda ku Yosefu omutuukirivu. Oyo bba wange babajjanga babiri ne taata wa Yesu. Mwesonyewe. Nze nkubuulira kubanga era nze wenamutegerera nze nalina oluganda ku Maria Magdalena. Bwe kityo bwe twajja tweraba. Maria Magdalena yali mumpi. Nanti gwe teweeraba. Neze siri mukazi mumpi. Guys, oba gwe oli short sighted. Oli wakitema. Wama ndi mumpi. Weba kutema omukazi omumpi ontwala. Kati weba nakuleetera togiraba ndi. Nze sina ntalo zengenda bana ku TikTok. Nesuubiza ne ngamba this year kuno okutandika I'm going to be so calm. Ngenda bba mukaka. Ngenda kubanga njolesa empisa. Manyi nzina naye sizolesa nga njolesa empisa embi. Ngenda kuba nga ngenda kuba mukaka. Ngenda kuba nga njolesa empisa embi. Ngenda kuba nga nyongeramu amaanyi mangi nnyo n'okumanya n'okuyiga mu mpalana yonna gye nnaaba nfunye empya n'enkadde. Ngenda kuba by this year I'm an artist. Ate bamaze dde okunvotinga. Just kati ninze lunaku zina awards we zituula just zimpawadi yange. Yenze female artist of the year. Bakayita toggwawo. Wayimbye nani? Ne bba wange. Amos Lovins superstar. Champion. Okay. Wamma this. No gambe this year. Ngenda bba ngani muntu mukakamu nnyo. Nga toyina mumwa
ku social media omogenda sigala okuba kati nali anti emmere social media oli bwakwogerako sirika no si kyengambye ngenda ba mukaka I'll become naso okujja ne gamba yasamira muri mukwano mu bwembefu obwaki obw'ekitalo ngenda banga njolesa empisa embi ngenda banga nteka amanyi mangi nnyo nga ntekamu amaanyi capital obudde mu mpalana buli gye nnaafuna nezibadde mpaza nga ngenda beera mukaka musori kali akampalana kajje ngambe empalana mu ntalo eza last year neza guno mwaka nezijja mu maaso also lwaki nkikoze wentyo kubanga kati sigenda beera n'amaanyi mangi nnyo gano galeekana nnyo n'amaanyi mangi kubanga jjukira kati ndi muyimbi eddoboozi likolaki no tokiteekawo nnyo tokipika nnyo weba nalukubanja Alan ne bagamba nga terukula olubuto embuto zo zirabye otya kubanga walabanga bakuwadde emmotoka n'ogamba kanjiwa omwana bampe poloti kati oyagala zaala mwana wa projekiti afune obutuuze ate munaye by the way abawala batono nnyo abalina embalanga eyo ne oli kigezigezi ne nazaala wakwagala bannange tasobola kubeerawo wesiri ekyo kiggwe nsa nomukubirako for example tukigeza nakigeza tuli tuti kati sugar kati nazaala we bakutuusayo yagamba atya anti kati kankunyumiza ekisesa ngende wa nazaala wange omutima gwanneewujja nengamba naye katoba ngendayo ntya kati nfana nintenesuka nenkubira mamange nangamba naye Nansi amanyi nze Nansi Kombi Nancy Nancy anti bayinza okuba balisalako naye nga gwe Nansi Kombi Nancy kati you need to be very very decent okay konze yes mami olugoye nalugula wali wetubadde n'oligaya atuvuze wenagula olugoye nengula sharia nyambala bulungi nnyo ngenda naye banne nga sitera jukira kati nga wonda bantu yana wala bantu yanidde mbimpi nga banne siterera bwe ntulabwe nekyusa bwe ne wanazaala nazaala ngena tuya nangamba muwala oyina mu kubugoye bwo obumpi mu mmotoka konze ye mukadde naga nyamba ogenda obwambala oterere nangamba gendo yamba njagala obe nga oteredde kuba nkimanyi ekikumazeeko emirembe ngoye ezo zoyambadde bamutama Madina nafuluma omulundi ogwa paka motoka nenyamba nenkoma nanga kati obulira otya anagamba nti babira ku Salama Road abeera masajja babeera masajja gye bazimba like tebapangisa nyo kati nze nkuyita nti nazaala ng'opangisa mutabani wasooka mu kifo ky'okumpa sente ezikola enviiri asooka n'azikuwa ne musonda si kirungi by the it's not good for a mother of a whole full grown man nga gwe ng'ali ku muzigo it's not okay there is a problem omwana kiba kikubanja waba mama we yakusomesa nakuza making sure but by the way my man comes from a very organized background I would say kati nazaala wakwagala nnyo kutidde mwogera kusima nagenda awo nendwala mama omutima ne gumwewanika naweereza juice bane mumutwalire juice onoolya ki bakufumbira kajize sikulimba tatanga awo naafa n'agamba bba wange omwana oyo muleete paka wano ngenda beera naye paka ng'ateredde nga bwenkabira mu kifuba kye bambi tata wange n'okufa nga ne Lovins nga muli bwe muti tata wange yafa ddi si mu October last year guno mwaka last year guno mwaka mu October gwe tojukira tata olo yafa wamma mukwano gwe yajjukira agamba mukwano gwe agamba last month but one obuzibu towulira amaso matono n'amatu matono agambye last year but mmanyanga last month but one kantu kanagwa era nampita ewaka by the way y'omu ku bantu abangoomya mikwano gyange because saabikira internet mune nanga neewunya saamanya saabikira internet nali mu state kyete kintukangako ye muntu gwe nasooka ofiirwa so nali mu state nga nange sigimanyi nga simanyi wakugamba ate awo ne Lovins twali tetumumanyi
Aha, mwali mumanyi already try tulinawo munno. Nze mumanyiddeko gwe. Era nali naye. Ebyo byoyambala gambutusi ne mugane muzina. Najja ku ngatto zange omwana ono alaba ebbeeyi engatto zange. Njagala azinoonye waneeno ku gondi ku ssimu ye. Toyambala gambutusi. Toyambala ziri ngatto zosubira eno mu mabiri. They are boots. Hey. Anti kyengamba. Omanyiza mmeka? Oyambala gambutusi. Omanyiza mmeka? Olw'okuba nga mukwana obuwala wambala sneakers ez'omunaana n'ekkumi. Eh? Umanyiza mmeka? Let me tell you, the cheapest boot I have, I think, is for 300,000. 300,000 what? Yes. 300,000 shillings, Ugandan shillings. Emitwalo 3. Cheapest boot. Wajigulawa? Cheapest boot je nina. Nze sigenda ku dduuka lyonna I send. Nina muganda wa manager wa B2C bamuyita Alan. Oba Alan Senior. Oba Q Senior. Bentume engatto zange. Nze sina maanyi gatambula. Ne mukube ne mugamba njagala eno engatto gindeetere. Nangamba engatto bajagala bweziti. It depends. It depends. It depends. There are Zara's. Banange. Leka nkubulire Alan, nze sina maanyi gakayana naawe. Data. Ye lwaki nkayana emmotoka eri wali wansi buli kimu mwekiri. Pasoyenta. Etandabe. Tandabe bya bino byagamba mbu byayambala. Ono si ye. Ati twagala type nyaga kulaba nga ajambadde. Ate oyagala tubeere ku ekyo kimu katujja. Onyumira ebifaananyi. Okimanyi? Manyi oyasama. No, like Alan, you debate with your own brain. Kati gwali ku side ky'oposers proposers tumanyi obwongo bwo gye bugwa. Omanyi Alan oletera ddala abantu okutegeera nti no we have spirits. Walwawo okufuna omuntu akwagala. Walwawo okufuna wali. Ekyo kituufu si kyegaana. Nze abasajja bonna be nabeera nabo be nakabeera nabo. Nze mbadde mbaagala lillah. Kubanga njagadde abasajja. Bangamba n'ebiswanka. Abambi nedda. Ekintu nkolino kishedingako light bambi. I feel so bad. I feel like mpuliranga kala wamanyi gali gampedde. N'okugwa gwe gwamanyi mukwano gwekyo ky'okugwa gwamanyi. Just like myaka. Gwe gwamanyi n'emyaka gwagima. Kakugambe Alan, olw'okubanga gwe obulevu obukula wane ntolowooza nti twenkana. Alan nakulaba dda. Omanyi dda. Eddaddi. Nakulaba dda nze nga ndi musinia tugwe ng'okola. Ng'oli kumpewo wallahi. Alan yogera amazima wali okola. Let me tell you, guys, I'm just chubby. Nze just ndi binebi omanyi binebya ne byakulira ku Kawandigate byebinze. Fe tuli baseriraka, mwe muri ba mugoyo. We are not the same. Golo kubanga ondaba nti mbigule bine sawa zino nyangu yo dibigula, golo wozantino twenkana. Nali musinia tu Alan nga nkulaba. Teyakola ko programu nga zinezo mu masomero. Teyagikolako? Nali musinia tu nga tugaba bane singala najjako ku somero lyaffe. Walayi. Sakolimba. Agoma teyagikola. Mungambe nyuze banga nalaba omulala nga mfana yagikolako si kyekyo. Programs za masomero ne bambala uniform, right? Yes. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Wakolako program y'abaana ab'okusomero awo nga kati nali assistant entertainment prefect ngamba gamba bane I wish we can get this man to come to our school as well. Yes. Which man? You. Little did I know that we shall sit and discuss. Could deski. By the way, Mama waliwo abantu abotwogerako n'ogamba nti that is kati gega mazima.
kati akayimba ka Dax Kartel lyomboka tukkirira we twambuka mumanyi naliwa ffe nga tuli mukubukabuka mu bouncing castle tutuuse tetunaba mwe nga muli kola. So for me guys nze ndi kibubu. Hey, nze ndi kibubu naye just olwokubanga nti nno obwongo bwange buli up to speed bukwatagana n'obwami tekyegeza nti twenkana. Kati imagine kasikuba tewayajja n'agamba mbu simanga nze ndi mukulu naye bamukuba oluyinga nkyasoma mwenna buli omu mwinako history ye buli omu mwinako history ye oluyi balumukuba mu 210 right oba nali mu P6 nga bamuwa oluyi kwogera kalebule neŋŋamba yibwe nkula njagala nsoma amawulire baleme kunkuba empi. Ani yamukuba? Eddie Kenzo. Awo nga kayimba ke tukayimba ku ssomero njagala mbalage superpower nti ndi wala sibalimba mubuuza abantu aba sibalinze nali muto emyawazi yangu ebyaddala Big Eye najjako ku ssomero lyaffe n'atuyimbira Sula Indicator yali agenda Namboole ne bamukwatira mukubo ku Kireka High najja n'ayimba Sula Indicator sibalimba mulakwa mulowooza nti twenkana eke yafa nsoma yafa okola nze nali nsoma gwe yafa okola AK47 waita okola ne mukola breaking news ekafudde mu kiyigo ffe nga tusoma tulinda mawulire gammwe walayi gwe ina wamulabirawa ffe twali mu primary gwe wamulaba ddi ng'okola mutegera ddi akazannyo lwe katuulayo yes bushiri ffe nga tudduka ku maduuka tekakusanga tututuse waka gwe nga oli mu programming abo bajja akazannyo kaabwe ntekeyo olugambo nsendi kito lwakuba just kati sisola by the way mba mwagala kumanya nti ndi muto by the way Lady Jasmine mukwano go nyumyamuko naye naye munaye nga wakajjanga omufaanana nonyayo promoter Dickson nga wali wanga wakajja mu media references ani omulala awo omufaanana ani omulala awo ne kati weefaanana nonya Dennis Muganzi onatambula ne Kenzo yes awo nga nze ndi kibuubu ekitegeeza waseguka obudde bukyali saseguka ne just nkugambye obwongo bwange bwali butambula up to speed byonna birimu okuseguka. By the way, me I was not having sex. I lost my virginity in November 22nd, 2019. On my birthday. Okay. Babe ya biri mu biri November. Rebazija kembuzi biri 19. Who is that guy? Kati tekwali kuseeguka but mami wange yomu ku bana abazadde bamuve mbazadde bamwe abenkola enkadde basupportinga dreams z'abaana babwe wange nti omwana mulaba ayagala nnyo ebyabayimbi oba mutwale mbayimbi oba njogereko ne gundi ayagala nnyo ebyokuzina agenda azine era fe we used to have waliwo dancing crew yali ku kyalo mama wange n'agifandinga n'agigulira uniform na buli kimu naga bannaye mwana wange muyigiriza okuzina ate kati I'm not your usual. Mama ange siku gwe first born wamwe first and last. Mama ino mwana omu nze atudde wano. Like kwe yesigamye? Yes. Is she expecting something? Mokwano, she's not expecting, she's satisfied. Mwacha mulowooza nti I'm your mate. Dumu nzera kwasagala bintu byakwera gate nzije ne bank naye dumu tujja leta no bank statement abantu abamanyira everyone will shut up by the way. Bank statement yaje enfulumya y'omuntu newe bank statement tugenze wala newe ngamba mobile money mini statement chimala ndagako chimala bumazi ndagako mobile money mini statement neda kankwayite ku message zange eza you have sent you have withdrawn katono neda zolo vinza kusindikira ogendo sasula abawiru balo simanyi n'abaleso omusenyi okugutekewa okumaliza ennyumba ze ennyumba kyezigenda okuggwa kubanga gye tubeeramu tetusasulawo ewaffe we tubeera wane munyonyo ayi munyonyo wange yawula ewange ne wabba wange oli sibbaawo wuwo mukuwadde mutwale wuwo ate ongambye si wange omusiimye mujja wange how are you ndowooza okujja nga nkutte bboto ndowooza badde ompita zonto
just okugambako nti omusajja tanakwanjwa temunnakola mikolo tandika muyita bbaawo kikunyizizza otadde ekigere mu nsawo. Kati nze leka nkubulire Alan, mwina abantu ebintu ebyekisiru bye mukola mbu simanyanga fe abakazi abafumbo. Wano Sheila Price yabagamba omukazi yenna wakawunduka ku biddinisa alina n'ebintu byayitamu ggwe ow'empeta nga tobiyitangamu. Kubanga leka nkugamba abasajja batunyunyuddeko n'agamba bannange ono omuwala afunye. Olaba obuzibu bwa relationship seze zirimu embaga ebiseera ebisinga omuntu bamuwasa kubanga yafunye olubuto. Oshegera naye ng'omusajja alina mukazi we omulala bamunfuna. Ontegera kye ngamba? Kinga onobeera n'abakazi babiri. Oyina omukazi kati omutuume neba n'erinnya Brenda lindi kumpi kati mutuume Brenda ng'omwagalidde emyaka emeka osanze Sylvia mu mwaka ogwokuna. Sylvia afunye olubuto. Okimanyi Sylvia balowooza ye mukazi we olwokubanga afunye olubuto. Nekyetera Brenda okubanga si mukazi we kyobadde okimanyi. Mbadde sikimanyi gwe omukazi gwakimbuulira. Anti ne mukuga. Because ne bwe muba mutudde ne mugamba kade kagambe ne muba mutudde wali eri nga bali mu kukayanira oli asolo yimira n'agamba nze yanzalamu omwana gw'olina kaki. Oshagala kye ngamba. Ebiseera ebisinga ona alina olubuto nakuteeka ne ku pressure n'agamba nze Alan banenze oba tukyadde waffe nze mbasobola zaala njukira mba ngenda swala. Nze nabeerako n'omusajja eyannyonnyolako n'agenda n'akyala ewaabwe w'omukazi nga ngamba munaaye oli kazaala ebikoze bitya era oyo musakazi teyabeerako na musajja nze yali abeera n'omusajja. Naye ng'omukazi bagenze ne bakyala ne mu kukyala ne mperekerako omusajja ne nvayo n'omusajja wange mu kukyala ne tuddayo ewaka. Mungu akusaasidde. Agenze okulaba nga gy'oyise ne by'oyiseemu. Abasajja babi. Isaba naye nina ebika by'abantu nga tobireeta. Toleeta wankima saagala kwesembereza banyolo. Kyovulaba Sugar nze olaba bwe nkulaba nkulabamu ekifaananyi kya maama. Ninze ndi muzadde. Kuba kati Sugar olaba experience yo enyuma n'ogendako ne mu masomero n'obuulira abaana ab'obuwala. Anti nze kati nze obuzibu bwe nnina. Kati mbadde nkyagamba nze obuzibu bwe nnina. Ifa mtukubuulirira njogera bituufu ate tewali agala bituufu. Kyekyannemmye okukola ki? Okubuulira. Kubanga nze ojja kujja ngambe omanyi mwana gwe omusajja mwagadde kyokka omusajja yankuba luli eri olaba ne leero yankubye naluli yankubye nti nze gambe muviire. Kutojja kwagala kiwulira. Kubanga omuntu ali mulaavu ayagala omugambe bambi guma osanga oba yakubye bakubanga oba yabadde atamidde oba naye akubye abakubye. Go akubye abakubye. Bali bakubyeko. Waliwo yankuba naye munaye ayina olubale lwange wano. Tali kidya talina mukazi gwaliddamu. Muno yakubira ki? Dwali no mutuufu by the way. Sagala musajja. Kati mbu yakubira ki? Duyolwa. Sagala mwana musajja. Naye nze okumanya ndi mugezi. Bansimula oluyine mmanya singa nzizaayo. Bagenda kunjiwa ebinnyo. Nali nywedde walagi. Bakuba oli walagi nadduka Alani. I sobered up. Ninaba. Ninyambala bwali bukedde. Walagi wange ne mutwala paka ku station. Nangenda nenkola. Wennamala okukola nengamba kati mmaze okukola. Kati afa yafa. Mwebaka mbulire bwe munga amaze okukuba. Nali nsobola okwebaka bwanfumita ekintu. Nengenda nno nga yalowooza biwedde bwe nnakomawo teyamanya. Nga birala nati nayingira nga kirincha nayita waggulu wa kikomera. Nenkigwamu. Namuwa jjajjaawe. Wamukola kidi jukira abali na motulo tu. Wamusamba. Nakwate waliwo ekiti ekisiba ku gate. Ekyo. N'omulumba. Jukira ali motulo. Banaina mukuba abantu ne balajja bagaba naye amusinga akafe. Nangamba baby naawe ne mugamba mukwano baby bamukuba. Natandika okunyonyola abantu abo. Banaye baby wange mwaga mukwano baby tebamukuba. Mama wabana bangani mama ne dance ekisinga okunuma byonna Sugar. You a beautiful woman. Akubira ki? Nze bambi nyiza. Alani temuna antinyiza mwaba ku social media. Mwete munanyiga ko yadenaka. Sasira bambera wano inze nyiza. Wamuvuma. Ati nzo so tulango sirise. Nentandikira onegamba ndoza nwafunya abakazi bo. Ize nsosonkereza. Kati leka nkubulire era nzi jevana jebulaga musasire buli muntu ambeera ko ne oba mukwano gwanze okusala ke ebigambo. Bambi I'm sorry.
we pity you tutegeera musajja munaffe ekintu ekizibu kyoliko nekyoli mukuyita mukadde kano gwe nze nsolo zuka ekiro nenkuzukuse negamba nze sebase lwakigwe weebaka lwaki weebaka kati wenfuna olubuto gwe nga weebaka we batyo nasooka nagamba naye mama kale nsonyiwa okwebaka nemugamba jamu mperekereko muto nemmala ofuka nga tulako ku firimu kyokka sina nakyenjagaza firimu just nina ekiwuka nange simanyi waliwo ekiwuka kigire ati mu mutwe gwange mba nebasabya nga ekiwuka nekizuka kigire kina we kikoona nembulamu obwaddala nina ekiwuka ndabika nga alina ekiwuka walayi nina ekiwuka ekyamazima bathe neetaaga buyambi temukiraba bulabi bwe batyo nemukireka nze nakigamba oba tunakuba nakigamba kasuku nemugamba do you think sugar is okay walayi nga bwenkulaba bwe nti ng'olaba tufaanagana because the same applies to you. You look like you can wake up at night and eat gorillas. Walayi kati tulina enjawulo naye nze nkubulira kati oyo fala yakubiraki namutinkuula najja ne walagi wange newabaawo essimu evuga simu oba byebyo oba sibijjuke nabijjuka naye ntamidde twali tuvaawa si kuno nivi ng'akalimi kaguddeyo kati ezo dakiika meka zibaziweddeko manyimu omusobola obwedda 3 kabala 3 gwe n'essaawa olina zedda nkola nkadde kateeke wano kabalire wano bambi essaawa yakakati amezi essaawa z'omusenyu zaddi zaabayindi nange nazira mukangana mu bbindiya nenze kati obusiro obundiko njagala kukwata ku bino ebiri munda era kano ne kaberawo nga wendi mukomawo ne mbagamba nti kagudde nenze njagala kukwata obusanyu kati simanyi oba musanyu nendaba bushayininga anti njagala gujjamu muntu kana kantu kammeka tukamenye tulabe bawange asobola okukasasula kati bwekanyenya bwoti eddakiika tozanguya zo zisigala ziri kwalaali bamikasiimye kati kampe nebaawo omugagga ova mama w'omugagga abewa mubona mugagga abewa manyi banize manyi mama ye tapangisa naye manyi mama ange katolengera balala tapangisa asula mu nyumba ye kakati akantu akasolo bale mokwe akozero solo gamba nti mukwano gwange bambi sokodde wali abantu embozi mbadde nanti nkyagamba inze nina ekiwuka ekinkwata mu mutwe kati nakomawo omanyi walaji aina short term memory loss ne long term memory loss onyo walaji nze omanyi gona nguyita walaji naye nga walaji aba walaji nze ne wabanya bia mugamba tonsemberiza walajiwo but me twakwasagala kulanga webalimpa akalango ndiyogera byenywa naye gwe kati munnaye mala bulungi okunywa walaji omanyi nze wemba ntamidde obwongo n'omusaayi n'omutima byonna byaba bigamba bba wange ne waba ali koboko nze nso tuke koboko mbanja kati musajja wange kati buli lunaku enkubira bba wange ekiro jjukira nze we had not moved in naye nali I was open to going at his home ate nawe inanya ekisumuluzo yes nga ndi open okugendayo ate nga sikubye na simu nga setaga ate nno kati nno nze ulakwa nti abasajja tebakimanya babeera nange naye mwe mundeetere ekibuka kyange ozzuukuka omusajja namugamba nga buli lwemba ngendayo mukubiri simu natuka ekiseera nagamba but babe you should stop calling me, this is your home, you should just be coming. Singa teyaŋŋamba kibuka kyange yali tagenda zuukuka kati ekibuka ne kizuukuka nga tuli mu Nonivi mikwano gyange sagala boogera naye kuliko mukyala w'omuyimbi nembaga munvuge munzize waka ate bamanyiwo ne tugikkiriza paka ewaka ebisambi bigenda myuka mama ebiddugavu gamba bigenda fuuka blue pipiti kikutawaanya like you're spanking kugambye bongo bwaffe bwe bumu kati ne tugenda we natuuka ne mukubira nga nzijjako nga tutambula mu kkubo
ngamba kale ekyo nekintu garinga kati jukira oba onywedde wala jwaliwo akuvaamu nayimirira wano nakugamba lwaki abagijjako kati omu najja wano nakugamba ne waba agijjeeko muleke sigala mu pate oba mugende mu balida kale okyegere naye ono aba n'amaanyi mangi nakugamba ng'agijjako atya kati ayinza n'okuba ng'alina omukazi nga kati nempulirizamu oli era ebiseera ebisinga oba onywedde wala gy'oli yatera okukola ne tugenda nentuuka nkokona nga tewalagula kati mukwano gwange naayita ne bawulira eddoboozi nga lyanjawulo najja nagulawo geeti oyagulawo geeti namugamba tulese shuga koli namugamba obudde buyise nemubuuze kikigwe buyise nga buyita kuki nazzaawo geeti Guy, nazzaawo geeti acha. Nazzaawo geeti. I know. Mama. Nazzaawo geeti. Anti ku kigambye nti mu kusooka nze yali ayagala. I know. Kati nakafuna omusajja nga mwagala nga naye anjagala. Nazzaawo geeti nenziramu ne mukubira nangamba mama genda we shall talk tomorrow. Lwaki bakuyita nnyo mama bakulanga nga sugar mami? Buli muvubuka gw'ofuna akuyita mama. Kinange mbayita papa. Oh. That's just a way to respect, like. Nena kanyumira by the way. Neja skati kanyumira abantu balala bona the figure twagitula mu bulungi. Papa Amos, Mama Sugar. Wala bekutatu yange. Lydia Jasmine. Nagambye ina ekiwuka. Negono mvubuka omwagadde. Yeah. Aye kalina byatadde ku ground. Omusajja wa ddala ono sina omanyi oyo omuvubuka Lovins bw'omulaba osooka n'ogamba anti mukakamu. Mukakamu. Abaziridde era bo baziridde. Sente zitegerekeka. Kati munnange tofaayo ogenda lya ssente no mama wange omanyi luli namukwata ne bayomba kati kanzire mu mukwata abafe mama avuddeko mbadde njagala leero muwe jjajjaawe kibanugune nakuja nina mama nakuja mama iko naera kwa simu check him silence kati ne wakulya nnyo ku mizigo oyagala nnyo boda ewa muwalo yali avuga boda. Why do you put a fire? Ne mama nge yali yagula boda ku stage ye waffe. I knew there is something boda zalinga ttaano. I knew there is a boda story in your life. Ne the ringtone yesinga obulikika nga te irritating nga ekuzuksa. Kati mwana gwe kabugezi najja nangamba Tewezga microphone zange. Nangamba Sugar bwoyingira waneno ngoli wekka tojja sobola. Nengenda ku police. Nempaba omusango banzigalidde ebweru gwe musango nenzija ne polisi ne bagigulira bali bakajigwe n'abapoliisi tebategeera ngeri kiginayitira waggulu mugundi mu kikaali nze nga nabasasedde oyingira nentuuka era bakagula bati nenda bakawala kati ne mugamba nze sobola kuba kawala gwe oli omuwala gwamanya ebigambo byewamugambye mumuleeta wano gwe nannyini bigambo gwe njagala nemuwa nemala neŋŋenda and we called it quits jjajjaawe omuwa empi empi zireeta olubale era awo ne twawukana bajja kukuba ate olaka oyagala nnyo okulwana saagala no bawe kulwana naye neezirako ate wakati oyina maanyi ajja waliwo gwe kyatuukako nga ddinga 26 awe munyonyo okuba Lovins nedda mwana wa buwala yammanyiira omanyi nti omuwala yansanga mutoyi obanga lowooza oba ndi zolo obanga lowooza nti amidde kutama munkulaga nali ndi mukunabe batingalo mu nsiiki naŋŋamba bane nakuba oyo kano wano wakikola kinange ekyo nkikuba bali ati namukuba n'enviiri nenzijjako nakeera ku makya nkuliko message ya bbaawe ate what happened last night
ne mugamba yazze okugamba kye yabadde teyagambye embwa yazzaako abakonze kaali kirungi kasita yatuuse. Nze nasiina buzibu sikulimba siina buzibu by the way okulaga nti siina buzibu ate bakankule lumbajja kulinnya ebimwa okulaga nti si ngojawe yagazo lumbajja akaba kulinnyako dda okulaga nti siina buzibu nze n'emikwano gyange leka nkubulire nze okulaga nti siina buzibu naye tubeera tuliyoba mu happiness mikwano gyange ne gisiikula fitina walayi nze ntera okwetoona nze ngaba naye bambi musonyi waffe we so sorry kati wembano nga neetoona njagala obeeremu amagezi agagamba beetonze tubakole ki tubaleke kati wano mu kwetonda wano eno siwoga gwe nawe gw'otugamba ki awo nga luzuka upya kasita okisomu bwoti manya nzija kugamba munaye alani nsonyiwa anti anjiridde omwenge bukibukiba naye musonyiwe omanyi ffenna twaze mu happiness waba kwiridde omwenge naye ize nti ize awo nga tubireka naye mankyagamba naye ize akati gwe nawe obadde oyagala kukolawo ki akakabuuzo by the way tebakambuuza kabe musajja oyagala kukolawo ki anti mba ngenda kikola bukozi siina maanyi gakikunnyonnyola nkikola bukozi n'okiraba buuza abaali bakola oluguudo awewa Salama Road omusajja yatusibira awo okumala essaawa ng'emu n'eddakiika ngaaga namugamba gundi ngenda ku mpewo omusajja ow'ekiduraamu akizzeeko wano tusaba kuyitawokko ab'eno sayidi be balina empisa bagenda bo kuyitawo bano ab'eno sayidi temugenda kuyitawo nenfuluma ne mugamba ssebo ogambye ki amwe temugenda kuyitawo awo nemba njagala musulawo era njagala okwebaza abavubuka b'e Makindye by the way abaana b'e Gaza bonna mbaagala nnyo era bonna bayiko banaye mami Gaza mumumanyira mutya abaana walayi nga sibamanyi sibalabanga nako sibamanyi sibalabanga nako naye bambi by the way waliwo omuntu agetinga guys I don't do this to like kweraga or anything let me tell you something Alane naye waliwo omuntu akunyigiriza nogamba naye ndowooza ono wandabamu ng'omusiru okitegeera ono wandaba has someone ever provoked you producer nogamba naye ndowooza onalowooza siri muntu kubanga nze gwe omuntu asakujja what did you do tuka climax yaki oyo wagandi wamukola ki abaana bakuŋŋaana nga bangi nnyo ekijwamu ne tukyesitulira ne tukizza wano wewati katono nnyo kati nembeera wa traffic nenyimye nengamba abatakisi mukulembere muyitewo kati njagala janzigyeyo nze oba ankube agambe nti nno nze yagana ekkuba okukolebwa kwaffe tetusayimirira no for 2 hours okitegeera we cannot era abantu bayitawo nga bagamba yoyo sugar nga yes ngenda kwesimbawo mu 2 after 2 besimbawo ddi olulala mu 6 good ngenda kwesimbawo 2 yes woman MP Kampala chotera wa ebombo wabeerayo woman MP pozi oyina mu mwana omuwala mu baana bo n'omuwala like ayina character ng'eyo siri sure naye character yange kala yetali yange naye character yange muwala wange yakubako mwana kusomera basomesa ne bagamba the fact that she has fought that person must have been in wrong it's okay let her be yeah kubanga naye alwawo kalimi ask mwavudde ku ki okugamba ne bbaawo nti mwembi muyimbe mulowooza tusobola obakkiriza oyitawo mwembi mubadde mwagala tulwa namatandisa okola meeting kubanga bulijjo meeting nze omu kubazituulamu tuyisaawo omu mwerondeko kati leka kugamba ekifuba mpaka ddembe kwagala tuyita waaba aba male artist of the year, female artist of the year, best couple of the year, best mpazi collabo bazitani nedobozi nga bali kuttemu nnyo bede dobozi yange bali kuttemu kusaba tsokwawo baby wange tsokwawo sikuvubika nokwawo kumeranyo tsokwawo
baby nchimanyi tumanyiza batutya meeting bazituuza naye ne bwe batatubuuza abambichi badukuda batebaluuza basasine bali bamanyi nsaaga balabe bali bamanyi nsaaga kino kye balaba nkikubisaamu nkaaga emirundi nga nkaaga papa let me tell you something like a melody in my head you keep on chanting sometimes I want to enter your skin kobe munda mule baby my baby papa ali papa ali papa baby my baby kati abadaga matino mbadde mbawulya auto tune because ebitya kusaba tokwawo baby wange tokwawo sikuvubika nokwawo kuumira nnyo tokwawo baby nchimanyi tubanyiza batutya meeting bazituuza naye ne bwe batatubuuza abambichi batwiguda batebaluuza basasine bali bamanyi nsaaga balabe bali bamanyi nsaaga kino kye balaba nkikubisaamu nkaaga emirundi nga nkaaga papa let me tell you something like a melody in my head you keep on chanting sometimes I want to enter your skin kobe munda muli maybe my baby papa mama papa ebisibya odoti just ogwa ntwalwawo yimba ne tubaleka mujje mulekanira abantu it's not by the way nazenga Yesu kubalokula I'm saving you from bad sound kati kali mu luyimba mbu tebakuvubika sikuvubika nogwawo anti omanyolinge pera Somebody pera nenda ogambye oti kusaba tokwawo baby wange tokwawo sikuvubika nokwawo kuumira nnyo tokwawo kati okuvubika what does kuvubika wadi otegeza ki okupakira emmere sikuvubika ekintu nga kikuwomera oyinza okwanguwa kirya ne kiggwawo kati tetwagala kiggwe oh my god that's not kuvubika you say you already think now God nanga ebyaddala initially nagamba nali njagala kuba muyimbi sajigamba ne mweri interview nali njagala kuba muyimbi paka challenges zali nyingi mu kuyimba ng'okuyimba ekyoka nze nali kato ebbina lizereti kyekibalaga nti ndi muto kubanga ebbanga limazeewo abantu banabye nga ndi katono weekati tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. buuza ba DJ Miracle nali katini weekati nga ndi katono bwenti ng'okola mulimu ki I was doing sales and marketing nga njiri babayimbi ndi kitunzi wa companies bwentyo bana abaana abatambulira ku gundi ku habo nga cost etambula by the way neguna gukolako nakolera ku company bagita Gesha Cosmetics natambulira no ddala omukisa gwe nafuna waliwo naku lumu natambulako n'ebizigo nga bingi anti waliwo size ennene it's funny but I'm going to say it waliwo size ennene nga wonula baby junior munene waliwo ne baby junior addako waliwo ne buno obutono bw'olukumi bw'omusaloni kati ng'okutambula abamu batambulanga ne katono emu ennene katono emu entono katono emu akatini nnyo kati nga otambula nabyo ne biggwawo okomekera tokoze ssente zewalikoze kati nze nakwata ekisawo nentekamu nga bino ebinene nga 6 nentekamu katoni y'obutono ne katoni endala okyege nga bingi twatukako omukubo olunaku lumu bambi twali bawala 3 omu namukyawa yamala nabeera omuntu omubi ennyo mu bulamu bwange omulala akyali bamuyita Namyalo Lini Mubiru
waliwo etwasanga oba yali Gayaza Road oba yaliwa netwasanga omusajja ng'ali mu mmotoka jjukira obeera omuntu oba olaba ng'oyo musajja bamugaga omusajja n'agamba bane omuwala omulungi omuddukavu kyekikutambuza bwe tekonze naye ndi mu kukola nti mbadde nsaba kwogerako naye kwanze saba kwogera naawe nga nina ebizigo nosoka nenkola ki nentunda ebizigo omusajja ebizigo n'abigula byonna ate n'abindekera nangamba ebizigo mbiguze n'ebisigaze tugende tulye lanchi awo nempita mikwano gyange gyonna nembaga mujje tugende tulye emmere netulya emmere nze nenyinyuka ebizigo nembitwala mu dduuka lya maama wange nembanga kapiteeni onfunye tewaddayo anasigala nkola omuntu eyansigula yansanga nkola mu sola naye nkolera ku sola naawo nkolera ku branch ye Mubende omusajja yankwanira Bombo twalinayo show ya Lydia Jasmine yali All White Party ebbomba bagijjukira kati we yankwanirayo nangamba ene Mubende obeera wala okolera mmeka omwezi nangamba ngenda banga nzikuwa oyo nampasa nakuwasa nogenderawo sinti nagenderawo yasoka yankwana for some time ne kati nga Mubende wali wangana Alani abaana bange saga bateka nnyo mu mboozi ngwekyoba omanya nati oba otubuulira nti awo nenzaalawo tetwagala baana bo kutandika ate mu future eno twagala tutandika obbawo emirimu Cruise Exclusive nga tumanyi nti ono we Mubende ono gwe batugamba we Mubende ono yagula ebizigo yagula ebizigo tyasalamu yagula ebizigo bethe twakoma kwera boro olunaku lwennyini kasi yatugulira emmere n'atuwa ne ssente zaguzemu ebizigo oba yampayo ne 10 naye ozaali nnyingi ne by the way kankubulya amazima naawe okufaanana Lydia Jasmine kyakuyamba naye kati leka nkubuulire kinyamba kitya kyakuyamba kitya no nga tutunuulira ne tugamba Lydia yabuze katubeereko kuwono naye leka nkubuulire by the let me tell you something Alan si nendoza oba kubanga oba bali batumanyizaako ku maaso waliwo guy yali YouTuber mwamuloga Emma Ugandan Lifestyle yaddawa bangamba oba yagwa eddalu jali Emma Ugandan Lifestyle jali mulamu bulungi mwamukola ki that guy had a very big YouTube nga mama nimbi yali wakabi anti nga Emma wakujjako interview biwedde kali noyo Emma asobola obbagamba nti ndi muto oyo Emma yatusangako ewaliyo show ya Winnie Nwaji era Bombo Winnie Nwaji oba ne Fia yaliyo oli obeera nnyo mu byalo no si kyalo but Bombo tatange musirikale musenguka nomadic pastorism nedda nomadic alimu ebisolo anti kutambula n'ebisolo mutambula envaano ne munoonya we yagwina pasture inze ewa mami wange Kiweka awulira kankuyambeko ewa mami wange abeera Kiweka nokyoyogerako nkitegeera dadi wange no ewa mami wange ojja lowooza nti tatange kurutu anti ndi mukugamba mami wange abeera Kiweka tata wange abeera Bombo okitegeera wemba ngenze Bombo mangenze kwa tata wange kyovula bwowulira nga nasemera ku Bombo ame nasemera ku Kiweka High nasemera ku St. Kizito olaba nga lino neighborhood ya lino liri neighborhood ya okitegeera tebikwatagana watakuba wayo emize gye wakola emibi by the way kati no ikagambe okusomero sina muze gwe nakola mubi nsobola okuwa references z'abasomesa bange osobola ononya head teacher wange eyali ku Kiweka High Madam Namuddu Florence St. Kizito nonyayo omusomesa yasinga obukambwe bamuyita Master Yokas wendeseeyo amasomero 5 Bombo ame noonya Mastokero sayina buzibu my stubbornness was just normal stubbornness omusango gwe nawangula ku ssomero nga tewali agukwatamu noise making noise making nokunsangasanga mu compound buli wamu oyo yalinze abalenzi nedda kale abalenzi babatandikira mu kaawe bale abalenzi babansibangako waliwo awo nafunire bina mu senior 3 third term nafunamu awo ku bina juka twali twambala biteteeyi ku Bombo Army kati nga ne oba tokutte fitting ne weesiba omusipi bw'otambula bw'ote bina likubagana liti
ebbina nga lyakajja maama nnyabo anti omwana soka n'atema uniform socks nozika ne zituuka eno naye nze saali nnyo mukeseza abalenzi lwakuba waliwo abalenzi bali bakola coupling nga olusi bampa ebitabo byabwe ne mbakolerako kuwaka waliwo omu muyimbi abantu ne bagamba nti tweyagala omu omulenzi yafuuka muyimbi naye nze onyiganga mwogedde naye bamuyita Kimera Genesis eyo omumwa gwange gwabaki nedda nga mukolerako ku notes kyali wange nokolera ku notes buli muntu bamukolerako ku notes notes nze naziwanika kati okulaga nti nze nali serious student nga nze nkolera abana bamuyita Genesis yani oyo yayimba akayimba ne Apas Kampala gwe gwomanyi naye gwe kyomanya gye kali akayimba yakayimba ne Apas is a very good singer muyimbi mulungi naye zobedde obangamba oba navyo oba alingamba ye mama mukwano navyo ba myaka jammwe abo ba myaka jo bonna kubanga fe gundi bakola akayimba kali sejusa Salapulesa gwe bakola mu promotion ya Mirinda Drink Mirinda Mountain Dew 7 Pepsi fenga tuli chamuka kids fenga tuli mu primary is a promotion is a munuji kati gwabo gwe yasoma nabo. Let me tell you, Navio came to our radio station and told me over he said he's 47, 57, over 67. He said he's how old? 47, not 67. Either 47, 57 or 67. Ngemyaka jayo kira wallahi. Abantu bajja ku radio yafe. Omuntu nagamba mbakayimba kakasuka yakakola mu 2000. Gwe nga bakwana mama wo. Nokamba bannaki. Mwayimba 2000 where were you? Ndisimayira ke chinali kwanda kasali musimanje nali. Chakala mbi 2000. You're born of 90 what? I'm not a born of 90. You're born of what? Ndeka saga. By the way, ngenda bakola ekintu kino. My birthday is on Valentine's. This Valentine's. Ngenda kola only invites party. Strictly invites. Ngenda ita abantu bange benaba inviting nze. I share a birthday with my man, so we want to do it together. Tubaite abana jawo. Babula bambi. Nabanalabira omukolo ku online mujja tegeera emyaka jange. Wandika ni Amos Rovins tuli uteke wano. Neta. Banga eno interview yo tuba tugenda gikola bwetuti. Nga buli wofu na woyisa Amos. Kafune tumutera ddala. Nenda kafune tumutera ddala. Mukubira nazala wange ayogere. Funa peni yawo. Katufune tumutera ddala. Kwata. Liwandika mukafune. Tusala kubira nazala wange ne tumubuuza ddiru ya muzaala. Ane ko kuba kumanyira muleke bambi. Kati lwaki wakana? No, wandika bwandise nyera Amos. Kandi wandike nga design nze. Tuliteke wano. Kani. Kubanga at the end of the day, Amos naye ateeka okubanga bambi zasasula ne kyateekamu kivaayo. Kani. Omwana buli we tuba twogera kukola ssente olaba Amos. Amos. Kati kanyongere kwa nekigambo. My man. Because he my man. Bannange. Kamuteke kwa neno obutima. Katonda mmwogerako agenda kubeera wano. Kati kateke kwa neno obumwanga bukola kiss. Tekaawo. Muteekaawo. Katonda mmwogerako. Oba nina ebifaananyi binene webiti nsobola oleta ekifaananyi tumutimba mu studio yange. Ate kiringaawo sekyo size A1. Asasudde ssente. Naye nebeddala we share a birthday. That's the truth. Yes. One thing for sure. 14th. Just twawula emyaka. Amos ali wano. Yeah. Tochiddamu nti na omusajja nga omukuse mukyenyi. Yeah. So ngenda kola only invites. Abanajja mujalabe emyaka jange naye nze kale nako okwebuzaako oba akayogera emyaka gy'oli nagamba banayalimba sijije n'ogamba gundi ebisanga byakuluma nnyo. Nga balaba n'omwana wo. Oyinza okuba toli mukulu naye yo 28, 27 there. Nze nkuveeko. Wayite ekito naye baaba emisango gy'okolanga gy'abakulu. Misango ki?
wansanga nkabasanyiza mutabani wani oba nali nzibe mayembe ga kusabo ki abawala b'emyaka gyo bapakinga cyayi w'amajani hero giba myaka wala nze nategedde kibi nnyo tumalirize sho oyo Hennessy mbuchayi w'amajani kunywesa wala musana guno. By the way, ngenda ku Sheraton. Are you coming with me? I'm going to be the official MC. Balam wa gundi wa Sheraton. Ha, yes. Nekyasemba nakulaba naye nga tonnafuna maanyi nga teri ndulu evuga. Amuna ino bakubendula abawuliriza. Let me tell you something special about radio. Listen to me. Kigenda kunyuma. Kino kigenda nyuma, yes. Agoge mazima. Nati, I want to tell you something. Guys, olaba amanyi ga radio TV omuntu abakuwulira nga takulabangako ekitofu kiri nti essaawa zino ndi w'amaanyi okusinga nali omwaka ogwedde naye kakyanga nze sina lunaku lwesabirako w'amaanyi just nkula okitegera wamaye buli lunaku nkula everyday ng'oyogera bakutunuulidde bwe bati maama kizibu video ngiina kuba nalina omulangira Ndawusi ku stage video ngirina naleeta omusiime era omulangira Ndawusi yeyanyanjula that's how much heavy my name is mine nakuyita girl boy yo man you is a boy because you don't want to accept that you're grown as man. You're crushing on me. Oh please kati gwere kakubuli ala nobera bagi nsoka kumacha ne kuba wano mutuntu ne bengolo omanyizi ne ngolo josuka no longo sawoti no marana kuba engolo ekiro wenda bosumagira bengolo ne weba kachi alani zuka wera likire yes why you sleeping papa owugidde wasebo awuga abadde ali mukuwuga agambe kuvuga abadde awuga swimming Wamalovin zobadde n'ekibuuzo kyo Alan kanti kubuuze mu kamera lwaki tewansiimirawo mu ndandikwa sakimugamba wamanzenamugambako na buzibu bambi Lovins bebi ani yakugamba mbu teyakusiima mbadde mubuuza bubuuza obalabikanga omunoonyaako n'ogaawo wiiki ejja jangu naye nze ngaani mwe programu ya Jenny manager okola emirimu gyo naye nga webale omulimu omulungi gw'okola bambi tukutadde wano munnange tukutimbye ensi naye obadde ogudde walayi tukutadde waneene erinnya tukutimbye mu studio ya Amos Love mu studio Alan Cruise siiyo tukutimbye kwagala talent enja kubanga buli mwana yenna nze nfollowing okuva ku Liam Voice nga nabadde mbagamba wadde Liam Voice yayima nga ffe tukyali ku ssomero naye nga olaba abantu nali ku campus webale bambi omulimu omulungi ebyadda kale 070 abebi wamateeka akuyange nze mmanyize nnaamuwa kale bye Sheri Sheri aba mukazi gwe bolowooza gwe okimanyi nti ne Liam Voice wamuleeta ffe tukyali ku ssomero naye nali nkyali ku ssomero mu lockdown era nali ku ssomero nali ku campus nali ku ssomero yes embozi yawedde dda abula Alan yangu nze njagala vaano genda nga ye Lovins tomutwalako ku best hotel ngenda mutwala kubanga leero ngenda kukola ne bba wange the whole time ngenda genda naye ku Sheraton mala okukola ku Sheraton agenda yimba agenda kuyimba nange ngenda yimba agenda yimba yokamu agenda yimba program line yapya ebeera bweta ayimba awo pulira muliro inside me gula omusajja yeetaye sigulirawo bebi neetaye ololima lwa Lovins mama lulwo ndikuwadde okuva kati luyimbe tusonyiwe yimba oluyimba lwo lulwe gwe
yakubadda bambi yayimba awo agenda yimba awo yasama amamwa agenda kuyimba awo ayimbe nyabula baba ako kanavyo nkulinyo mama nyabula kwagatte nyonyonyonyo aganyabula then agenda kuyimba munno kali erinkagala nnyo agenda kuyimba munno that one I love it but madesimanyi nti kake kake agenda kuyimba munno yenze munno ne kano kemuzinira ku firiji munno kano kemuzinira ku firiji bakaita batya lero ntwala kemuzinira ku firiji katuzinira ku Crown Japan katwe ngamuli ku firiji waggulu Crown Japan katwe anti ye center ya mwe anti tekikulaga nti nno osobola ogula fridge ngeri self contained nojebakamu nojimirirako nojituulako gwe kyoyagala kyo no nzakayimba nakakwatako seti kwa buligo ya kati then wagamba ngokola challenge gomuyita ku then tugenda naye abage naye nayimba akayimba ke yayimba ne Zafarani nkweddiza bakaita batya ani agenda mu kati njagala nkweddiza I'm the official MC mukwano tunula olabe chogamba agenda yimba tunula olabe mukaga so bawo genda mpaka ku best ngenda naye ku best kwanga best leo tugenda kwera ni fireworks Uli no natanzo kweyingiza mu management mutugenda kubeerayo omanyi abantu bangamba mbuno nanga best naye guys inze nabagamba nkola investigative journalism kati nno naddayo ku best when was it last Friday yes neku Christmas right mama nyabo kireke sirika bafaza Christmas bali wali batwala embi ku best bani bafaza Christmas okay sikutegedde my dear okay ba Father Christmas omanyi bali wali ku best nga batwala embi okay are the clients the ones you're calling Father Christmas kati jukira wogena mu VIP ewe mtwalo 7 waliwo ababeera ku stage nga bakibakoleramu there are people who go to best nga tagenze na kugula malaya nga tagenze na kola sex nenga yagala kutula they pleasure like it's like be pleasuring nga ye chayagala is to look at people having sex and so you do is it there you saw it and you enjoyed kati anti nakanyumira mu VIP oboyingira toyingira na ngoye waliwo akasenge kogenda muno jjamu engoye nzenzeke yali mu ngoye ne manager tontunulira bwoto I was dressed yes na gomesi no nga wenyamba deba tinsobola ogenda nenyingira I went with her best maina sauna wali sauna wali ne jacuzzi ekikigwe kati waliwo massage oli massage gwe naba mukatabo kabwe simula banko you can have body to body massage with 6 women ono na massage ngako kutu ono nabera mbula what is body to body jankulage jankulage body to body because I cannot explain it nina kulaga I'm scared yes okay narrate body to body nga wachulia body to body yes bwe kiri kati nga baliya chegeza no one is just if you have 6 girls they are all undressed boarding mwana nakwate wa Vince ko but ebyaddala sibalimba by the way jokes aside omuntu etagana gendako ku best bobo yagala kumabaawo because nze chendowooza management ya best ekyannemye kwasaganya usimanya babuno buclip tebubatuuka ko alani ne kabaka batuuse kano inshallah nali yagadde bakiriza kubanga oberanga asaze okubira kibanga ekisaakaate ekipya nti omwami asobola okukwata mukyala we ne bagenda ku best omukyala n'agamba bulijjo kana kabaddi kayagala kano kabadde talaba because people are shy in bed abantu banayi bakyala bannange abaami bakoye missionary bagikoye bantumye bagambe nti bone missionary omwaka ogujja bali bati eno missionary bano be baami bayuze emisinde style ene yaba makanika kugwa kya bugazi bagikoye obanga agenda okebera ebyenda by'emmotoka bannange bagikoye abaami bangambye nti tebakyajagala so
By the way, if oyagala kwewala best, you can as well watch porn for better results. But the best thing is best because wali si bazungu. Olabira ddala ku muntu alina ekinnya mu binanga gwe ng'akikola. Abakyala balekera otambula ne half pet zino eziva no ziringa kanzu mu nyumba. Beerako muteeko na kayimba ka Ava Peace. Tulimu Edeni eno, ndine Adamu eno, nzali ne kibala nga bw'okitambuza. Yes, because wali eri ku VVIP. Tulimu Edeni eno, ndine Adamu eno, yali ne kibala. Bwe kiba. Nze nkubuulira. Alani, kati leka nkugambe, sigera kuddamu kunyumiriza best. Wallahi bilaita, wikejja, together. Let's kutwala mu best. Waliyo fireworks? No. Waliyo fireworks? No. Olaba? Waliyo fireworks? Si mu bubi. Mukyala wonze nsobola munnyonnyola mukazi munnange. Even me, I'm a very, very married woman. A happily married one, meanwhile. Okay, wait. Kakati, abantu bampe ekitiibwa ky'amaanyi nnyo. Ate nze oli wa municipality ki? Honorable Alani. Honorable Alani ova municipality ki oba weesimbyewo akabenero ki? Kati then toddamu kuŋŋamba nti oli wa kitiibwa. Yeggwessa Alani. Nti okulaba abantu abali obwereere. I fear. So when you're going to have sex, you switch off the lights. Yeah? Oyitaba ki? When you're going to have sex, you switch off the lights? Gwe tojjako mataala. Ojjako amataala. Lumu ogenda teeka mu ssimu tunze nkubuulira. Gwenze nkugambye ekyo. Oyinza n'okubeera nga bulijjo oli mu nkwawa olowooza oli watuufu. Don't switch off lights. Okay. Tumalize show. Bambi siibula. Tukwatagane wiiki ejja. People don't have sex nga amataala tegaliiko. Teekako ettaala olabe Yerusaalemi. Yes. Otherwise there is a problem nze nkubuulira. So ababeere nateete mwenna nze n'abantu bandaba setekako mask nga bayo betekako mask nze nyingira mundaba abaana bo bwala ku best banjagala buli wenda bandaba nga bagamba mishuga yo black queen waffe yo sugar waffe ate bana ekitokuta sikisanikire ku night ya DJ ni Murodi. Lwaki wayita black sugar? Say it. I am dark and sweet. That's just it. So they call me Sugar Mama. Ku night ya Nimrod kisukka kati laba pate gye tugenda okuba leero jjukira 31st tugenda kuba fireworks enkya tuddayo ku best fireworks zigenda kusanga ku Sheraton to tabula mbaga nze mmanyi program manager wange omulungi ngoba obulidde ngoba so nze fireworks tugenda kubeera naye awo ennateete wennyini ku best enkya bannaye omusajja wange agudde kati enkya tuddeyo ku best jjukira ku lusooka omwaka tugwere nateete kaddemu olusooka omwaka tugwere nateete tugutanikireeyo oliyo ba Eagles bakuba ebidongo Chameleone naliyandye okuyingira 5,000 tosubwa ekyennyanja kusindisa bigere Catherine abayimbire Sekamate ng'agabula byakunywa Onadi mayinja agenda kutana Semakule ng'ayimbirewo waliwa